Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Bikubisiza ebifaananyi wabweru nga byekubya n'ab'enganda n'emikwano gyabwe. Ebifaananyi wabweru w'Eklezia ng'abafumbo. Ndigize z'abakulembedde era nga zino z'abayisiza mu kibuga mu makkati ne basinkana basuubuzi bannaabwe abatera okubatuma okubaleetera ebintu okuva e China. Bagabidde abantu switi naye nga nayagadde enteekateeka yaabwe nti poliisi yabaddewo okubawa obukuumi ne fireworks gwe baakubye mwe bali kuyita mu kibuga. Bwe batyo bayambuse waggulu ku hoteli ekyasinze okubeera ey'akabi mu Kampala kati Pearl of Africa Hotel ne beekubisayo ebifaananyi. Twabafunye era ne tunyumya nabo laba omukwano.
mukane bali kubera ngo chale muklaba Delta TV tukole era nga nkwagala nnyo jo twalabye okwanjula kwa babiri bano banange kwabadde so nice kwabadde so class twabadde tukyatenda kwanjula kati ate embaga yaabwe gye tuliko kye bakoze Kampala bayise mu Kampala bali baga banange baani abo nga be mwami n'omukyala bamatovu wabula nga nkugamba nti ebiri ne makeup kolebwako Charitas Hair Clinic ekiteeteeyi kino kyenyambadde City Bridals ku Kamu Plaza Quinte Road ya kinyambaza era yanyambaza buli kiseera engato zino ngera bwe nakulaze jo Kato Sales Center yazinyambaza bannanga basubuzi mwebale kunyambaza n'ennyuma ndi mawanga magatte oli nampa ekiteeteeyi olala nampa earring olala nampa engato bannanga omugola yambadde. Oh my God, she looks so beautiful. Ambadde gown ennungi, akoze akaviiri akalungi, alabika bulungi, ate n'omwami we bannange naye anyumye emperekeze zinyumye. Tuze wano ku Pearl of Africa Hotel we beekubisiriza ebifaananyi be bakyasoose okwekubisayo ebifaananyi bikyanga 2018 etandika. Sharita, olunaku nalwegomba naye bw'oba omugumiikiriza mu byonna obuwanguzi obutuukako nange mbutuuseeko olwaleero. Ndi musanyufu nnyo nabeeranga ku TV okwo nga ndaba embaga z'abantu nemulugunya nga Mukama nze yange yo yaddi. Mbaga ki yasinga okuleetera okwemulugunya ku mbaga zo z'olaba olina gy'ojjukirako? Ndaba nnyingi nnyo naye nga nnyingi era zinyuma. Nze ng'ey'abantaganda nze nkimanyi nze. Kati olwaliro Mukama okwemulugunya kwange akuggyeewo. Ndi musanyufu nnyo. Ate n'onyuma. Bale kusiima. Omanyi okunyumirwa ennaku ebbiri nga bonna all eyes on you. Bale kusiima. Mutunuulira kikoledde mukongo. Njagala mugamba kikyogere. Mukwano. Wanje. Mwami Matovu. Wanje Olivia wange. Nkwebaza okusuubiza n'otuukiriza. Amen. Era nkwebaza okuba omwami omumalirivu mu byonna. Omwami atya Katonda kukkiririzaamu mu byonna. Mukikoze mutya okukola emikolo ebiri ate gyonna nga gy'amaanyi? Basically si ssente ze zikola emikolo era abantu abamu balowoozezza nti King Major, you know my nickname is King Major, right? So they use that name. Agamba King Major yakutte ssente empitirivu n'akola emikolo 3 omulundi gumu. It's not the story. Yes. Behind it nina emikwano. Mbadde neeyisa bulungi mu bantu. Bangi abazze bannyamba okutuuka wano nange bennyambye okubaako we batuuka. In the long run babadde touched nga bawulidde nti ngenda kukola embaga. So abantu bampadde offers ez'enjawulo. You can't believe it. I collected over 150 million from my Are you sure? Yes, right. That is friendship. Yeah. Right away from China where I stay most of my days. Paka Kampala one. I've been in the business industry for 17 years. So it's a good harvest. So it means you started with her kubanga wamusinkana 17 years ago? Yes. Wanaboreza. Wajja n'emikisa mwana wange. Bale kusiima mukwano. Kale bambi. Muweereza akayimba leero akaleero. Akalaba. Oba leero muweereze kayimba ki Mukama Katonda wange. Hani? Nedda si hiti. Kyakalowooza naye oba kayimba kyakamusaana. Ndowooza kalibadde ka Edi yawe ke bayita tukiggale. Ogambye. Tukiggadde. Mwe high five y'okuwangula. Ekintu kino okukituukako olina okufuna omuntu ng'omwagala nga mukwano gwo. Osobola okugumira mu buli mbeera n'otuuka ku buwanguzi buno. Ennyabo. Okuguma mu buli mbeera ne weekwasa Omukama Katonda tewali ky'otatuukako. Kale dia. Olina embeera embi yonna gy'ojjukiramu gye mwayitamu n'omwami wo nga tumaliriza. Yoga nti naye baby jjukira olunaku luno. Naye kati labayo tuli bwe tuti. Maybe kinazzamu omuntu ali ey'amaanyi. Waliwo embeera emabegako eri. Sente zaagenda ne ziggwawoko. Bambi musajja wattu naye nga tamalamu maanyi. Ng'ebya bizinesi we bibeera. Kakeera. Nagamba Olivia ngenze kukola. Teekako ku muceere awo nja kujja. N'ofumba omuceere ndeeta enva
kati kale n'ogufumba ogenda kola 6, 7, 8 ngeba tezinnatuuka nogaka anteekeko kicaayi wanaatuukira kati ogenda okola akomyewo 3 za kiro omusajja atunga ne ziragenze enva okuleeta tezirabise kati ne tulya ekikyere kyaffe ekyo ne caayi bwe tutyo tuze tutambula mpola naye Mukama abadde naffe n'omwami we akagambo comment nawe gyebaleko kale bantu bali kunyuma nnyabo webale kusiima mubaka kibolina nze okusokera ddala nebaza Katonda olwa sisita wange okutuuka ku kkula lino n'omwami we era nsaba Mukama abawa obuwangazi n'obulamu obulungi obw'essanyu. bakuyitani mu Nze Nankanja Betty owewuwa mu kyalo kyaffe mugamba basinga kumanyira wakati abakulaba ku TV kubanga nkolera Abu Dhabi kati abasinga ndooza oba bananda basimanyi balina okulaba ku YouTube mikono gyange gye nkola nagyo Abu Dhabi. Yep. bagamba I'm on my sister's wedding. I'm on my sister's wedding. I'm very happy. Yeah. And yours is next. Yeah, mine is next. kale bambi bali nnyo mali ddala best man yagenze naye kale kasa tufunye bano tova ku Delta TV. kwongera okulaga nti embaga yaabwe ddala yabadde y'abantu ba class mu reception gye bagikoledde ate naye waka ku Speak Resort e Munyonyo. obudde obw'okumakya mu masanganzira ng'enkuba etonnya awatali muti gyo neggamako oba kayumba kyo n'okyama ogumira muli mu mpola bw'ototobanye laabu yo kale yankwata etyo mu slow motion kati ndaba baby sikyetaaga I'm addicted to your love, I'm deep inside. Amanyi nina naye gwansobola wansi boyeza. Oh yes I do love you kempalule. Reception bakoze ya indoor wedding era nga decoration yekka eyabadde wa white yabadde ayogera kinene ng'alaga nti wanna wa ssente bwe batadde mu mbaga eno. Sikyetaayo gonza okale love you kempalule. Eribesati gyenyambala nefunamu ebbala siri gyevuma ndikwambala daily baby from Monday to Sunday. Love yaffe yakajajaja uwo anine katwejake sibiwulira bone bwe baŋŋamba amatuna zibagwa nti wannunga. Bakoze kye bayita walkway ne bajjawo kino eky'abantu okutera okutambulira ku red carpet bo baakoze bituuti nga mwe baayise. Bitale n'emikono ze mpanise. Oh yes I do love you kempalule. Sikyetaayo gonza okale love you kempalule. Oh yes I do ddala embaga yaabwe yabadde nga yabeebweru ddala. kempalule. Sikyetaayo gonza okale love you kempalule. Ebita ku ngalo mpanise abakube. Kirala ekyayongedde okulaga nti omukolo gw'amaanyi guno ye cake yabadde all white cake ng'engeri gye baagibumbyemu ng'oyinza okulowooza tesobola kuyimirira nga buli olw'okuba yabadde ya bbeeyi baagikoze mu bintu bya bbeeyi era nga ddala ze zino zettera olaba ku internet. nga yasoba you and me love yeno mafuta okunoga nga yasoba tondo limuwe ligwa mu ntamu buli kijike kisenwa mu mafuta. Flower galubaze bayiwa obumuli kiba kitegeeza n'abaddako be bagole nyumirwa akaseera kano ak'abasuubuzi be China nga beeyagala. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza.